media yafetu kusensonga wanangu hata soja wasizoti wampa sente mmekintu fo kimanyi sister wira ya mazina ddayo mu mawulire ng'ayomba ate nga wangamba wamala n'omumawulire ekituufu nakuwa miliyoni 5 naye ebintu biveeko twandibadde bino ebirala tubyogera nga tekuli koolo ya muganda we ekoolo gye nakubidde ata soja yamazeewo buli kimu eyo ye yaleetedde ejjaali okuddira akawunti yegende mu private zola bino lwaki mbibagamba with all this confidence ring nze ndigumira ku kigambo eki balina kakanda alaba n'ebyaliwo nga naye mwennyini kakanda tannazaalibwa kakanda atulamule kompyuta zijja kulwa nze seetondera bulimbo nzita ate wetonzera bulimbo nze seetonda bulimba nze sisinza sitaani naawe obadde ki nga bulijjo Tamale and Sons Business Solutions Natete feba noddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikozeeko n'ebipya beeyirayisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze tutuukirira otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Share songa mu abava ejjinja Mbale eyiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 95 Nyamusanvu 5 yefu aba Tamale and Sons Business Solutions. Wow, enters are very comfortable. It's a Tamale and Sons. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akwira abasabo b'ekinansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook bali ku TikTok bali ku mikutu gyonna nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina obonoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. wanangu hata soja wasizoti wampa sente mmekintu fo kimanyi sister wira ya mazina ddayo mu mawulire ng'ayomba ate nga wangamba wamala n'omumawulire ekituufu nakuwa miliyoni 5 naye ebintu biveeko akuggyeko bategedde nti omulikodinga nezo 5 olabye byonna tetwandituuseeyo eno naye sisita we yalemezzaamu nezo 5 teyazimba yampa 3 n'aziwa waliwo girlfriend we gwe yajja naye omukazi ate awoza sente yaziwanze mwana ati kati batya kuswala jjukira basabira wakakande kati lwaki agiggyeko essimu ndigireseeko n'abinnyonnyola anti balokole kati kiba kiddayo waka mu famire nga ne tupowamu ng'olumwe kyokka bayo totera kujjawo wano sitera nze okutambula kwange boy sha naye efuuke puroguramu okujja okwota akawewo naye majo galina abo babwoya bange jesi babeerako ate olaba abantu batuyiikiriza tolina kyokoze bino ebintu by'endongo n'ebyokuuma obugagga bwa kati ndowooza abantu bakizuula nga olina yiikiriza omuntu akuyiikiriza tolina kyokoze naye wali eri wetwagiriranga tewalinanga majjo bwe gati tulengera eri security waliwo ali eri tulengerako abawanvu n'abampi tesizaamu kati nze byendabyeko 5 ebitono bwe kyendomanya olina beeramu nze baganda ba Jaliya baŋŋambako oyo wonna wooli akulaba Jaliya nga taliiwo ng'alina mu Amerika nene baŋŋamba bakupiikinga wonna obudde bwe beetaagira era n'embeera n'eyo fiyo mmala ebbanga kalina ofuna security abo babwoya bange zina zibayita eggaali bakyali bange nga naye oli kyali wange njagala funayo ku ggaali olina Aniteira n'alongo n'abalongo kati sooka oleke kyogamba omukyala gwendabye wano ye mama w'abaana kati olaba kati nange njagala eggaali kyogamba weba yakulumba ewuwo n'alongo yebaka oyo oyinza omusanga mu kigo nga yeesibiddayo
mufe ku bba wange era naye kyabasobodde ekyokulwanyisa kyabaalina tokubakulwanyisa abo omusajja ng'oyo nga nekukwatako nti nga omusajja ng'oyo waali naye kati oba ozze kunkwatako kati ki ekiba kikuleese bw'oba ozze ne mission yakunkwatako era oba olina okujja nga gwezze ng'otegedde nti gye ŋŋenda biri bitya. Tuliko SB4 Media tugusa ensonga tulina omukunja atasera tudde okulabagana naye waliwo ensonga ezamukuttekawo ne ŋŋamba ono bw'oyabange kamunoonyeeko ensonga zino naye manyi nti ensonga zaggwa nange we nali mmanyi naye nazabakakka mabega eyo by then 221 kati tunafuuka nnyo nnyo tayiti namanyi ensonga zaggwa byaggwa naye nabadde awo ng'ensonga ziri buto nga lwaki ezinoonya ku mukunjo ono ate so tugatteko eddoboozi okutangaza eggwanga biki ebyaliwo nabiki ebigenda mu maaso abasinga bu vidiyo babulabye ku tiktok okwo ngonyonyola ensi naye abantu abasinga balaba bulabi kutegeera kubeera kutono oli n'alaba n'atategeera nsonga eyo so tuyita ku platform eno tunyonyola abantu obuulyawo ne twongera okutegeera abantu sometimes abantu bajjanga mikwano gyaffe naye obuulyawo nga ye azze kusaanyaawo bulamu ate olumuntu nabo tobanenya mukunja nsobola okuba nga ndikyaliiwo nentuma kamado nti mukunja kwata ekyetaano kimumpere nakuwako ekitwalo kati zino gye ndi mbeera contented manyi nti namuwayo ekyetaano so bibaamu bwe bulamu bwe bututambuliramu naye essaawa zinate ndaba bitandise okutabukamu kunja waffe nakamukola ngo line shiba twayo tunoonya shiba kingi shiba ali butabika yaba mutwala namutwala akadde konna akomawo agenza atereera omwana nokkiriza nti yali mulwadde nakkiriza ebigambo bya full figure nti ono omwana ebyaddala twakola buli kimu sikini nenyirira ebbina nerijja ebbeere buli kimu nekijja naye ng'obwongo era waliwo byatuuka n'akola n'ogamba kyava ku kyo ogamba nti kamutwala ebutabika nga byonna mbigezezaako ndabayo option esigadde kuba jjukira shiba njagala atereerera eddala abeere living testimony ng'abantu bamulabirako ne bagamba bisoboka kubanga bangi abanyooma bagamba abo bamukunja era abo baba yaye talina kyajja muyamba ajja mukola bw'ati era amala amusuula awo babakozesa bukozesa kati nange ndi kuwakana ne sitaani ndi mu lutalo ne sitaani muwakanya mugamba ajja kutereera ne wava ebutabika nga ganyoterera nja mutwala buli aweetaagisa atereere amaze ebbanga ki ali myezi agenda wezi 4 eddala ndudde mumulaba guno omwaka shiba abadde off era bamubanja mumumanyi wadda naye n'ababanda akwatiriddemu kaawo maama mama shiba akwatiriddemu naye ndi ku lutalo lulwana njagala mubuzaabuza mujje abadde anoga mayirungi nandagamu embeera gye bayitamu balinnya emiti eyo waggulu ne banoga amayirungi kati tunulamu maama wo ng'anoga awalampa omuti naye omutuga amayirungi bagulinnya bulinnya nze nange nali siganogangako kuba nze ge nali ndabyeko gaba mampi bwe gati naŋŋamba eri miti yakulimba alabika oba gaali gamukubye engeri kali tiganoga kamada yona omusiri gw'amayirungi buba bumpi butya nange ge nalaba gaba mampi eyo kasenge nagalaba eyo ng'ogende wa kingisa naye ye yaŋŋambye babadde nga omanya eka waganoga nga wagaaya atuuka n'owalampa emiti egiriranyewo nogeyo ebikoola nabyo ebiriyo so ani amulimu ennaku zino watabbu maama waali ku kitebe tuli naye nze just ngezaako kuba nalabanga ekyomugamba omwenge mubi fege mubi enjaga mbi biveeko nga kuye ku myaka gye tekirina makulu gekikola kuba lumu nabimugambako naŋŋamba gwe wabinywako ne mugamba mbadde sibinywangako nanga wategeera otya nti bibi naŋŋamba muyige okwogera bye mutegeera kati nemmanyi ono nina kozesa ate technology ow'ekika ekyawaggulu bakayita batya kopolo ako oba yekyo ogambye psychology songa ko ino kozesa enewe naye nze nkwebaza ebyaddala mu nsi
bingi bye tukola oba oliawo okukyusa obulamu bw'abantu abatamu nabeeramu bulala abalala basiima lwakuba nti ekisinga okukola obubi munanga omuntu asiima tomumanya abasiima tajja kujja kukubira ssimu tajja kujjamu ene abamu bakomentinga naye sometimes nafe ogwamu amaanyi galaba mazima ddala okoze naye nga abasiima be batono bafunye obuzibu ate lwe bavaayo. Muzeeyi Misa Kisemakula alina ekigambo kye yaŋŋamba yaŋŋamba abo bavaayo ne bakuvuma nga balabye ebibi byokoze baba balimba amaaso agalaba ebibi byokoze ge galaba n'ebirungi naye naŋŋamba nti abantu abasinga obungi bahaters balina enkola yaabwe bwe baba boogera success z'abannaabwe ze bakoze boogera mukaama gamba SB4 yaguze emmotoka naye era bagimubanjako kaadi tagirina mukaama ate era waba ayogera eva kubaako naye yakubye Nalongo yazadde naye abaana tebafaanana SB4 okitegedde naye bwe baba boogera ebibi byaffe Gaza soka n'abakunga bonna awoggana nnyo. So that is what Papa Misa Kisemakula is for the telling me. So Charlie tuli kwogera luzungu interview. Thank you. We yakangamba nemmanya era abasajja abatusinga emyaka 5 aso okugamba ekigambo kimu noddayo nga kikukyusiza nga stress zibadde zikujjudde ate we naddayo nange n'ekitunula ne ngamba naye omuntu omu nankolera video 10 nga buli kenkoza akawunoneseemu kwasimba essira ebirungi bino byenkola abatabiraba nenjijukira nti amaaso agalaba ebibi bye tukoze geegamu amaaso ago n'ebirungi gabiraba. Tuliko SB4 Media tugusa ensonga tuteekamu akasente Batamala and Sons basangibwawo na Teto Positive Share bagula n'okutunda ebintu ebikozeko ebyewaka balina buli kalonda yenna gwanoonya ebitanda gwanoonya kabada office chairs office tables TVs fridge byonna babirina batuukirire gwalina kyatunda gwe alina kyayagala okugula batuukirire. Tuli ne mukunja atasera ennaku zino ebiri ku TikTok simanyi bawembera banawe bobiraba naye nze nganze nfuna okunyura mu mutima nga ndaba omuntu gwe mmanyi gwe nali mbaddeko naye gwe nali bali awondiddeko naye ku suwaani emu ndaba ate waliwo kye bayitanga okulwana eri power bank kiki bom power bank kinguze tuwanyise bwanyise mpemu emmotoka ya ma soko etendabe oda manyo bagundi buno buzinda bwe bayita batya andi kati bawe ebisumuluzo gwogene ne power bank Nalongo mugambe nti nsazeyo ka power bank nga kabimala nange manya kati eno ogenda ne baba ogikubye kubye ebigwo najigula King Shiba akyaliwo nga watabuka gwe Shiba omumanyi nkunja wajigula wa era mmeka najigula emitwalo gyali 32 ewa najigula no mu tawuni awo nakagula mu tawuni awo ya manyi eno nemba nayo seddamu kubuuza anti kyengugambye genda neyo naffe tusigaze emmotoka kuba naffe tukwata ku mmotoka eyo mukunja walina emmotoka wajjako ewange nga weevuga ssebo Subaru yange eri enkadde yankubye obwavu n'engitunda ng'ekuba yingini buli kadde ng'ebeera ku kkubo era abagimanyi batuuka ne baga nagisangako egundi nga bemugikanika ayitayo batya ejezeeyo ejeza 5 awo twali nno naye awo twagipaakinga nga twagiteekako munda watuukawo otya munda wenyini oba yali efudde twali tugenda ziika baby deewo n'ekuba yingini nogirekawo ne tugirekawo era natuukawo ningamba eno emmotoka ya mukunja eno nangamba yagisuula awo yagitulekera mwana emmotoka yandabye ennaku eyo nga buli kasente kenfunawo kagenda mu mmotoka nga buli kasente emmotoka eri yali yafuuka sire queen buli kasente kenfunawo keerya tekkuta eringa mayembe botonosaawo nogijjako nagitunda n'abana abatemi ne bagitwala nembeerawo mbadde mu bulamu bwagatta nga sirina mmotoka emirimu gyaffe gino buli wotaba na mmotoka gikaluba nnyo okuba kati nze ntambula n'ababanda bange abo tebasigala naye obala abantu 18 otambula nabo nga temulina mmotoka mukikola muti we tubeera tulina kye twagala nga twagala kukutuukako era tukutuukako
Ffe bwe bukya n'otumalako emirembe ne tugamba tutuukawo ne bwe tuba tetulina mmotoka tutuukawo mu mbeera yonna tujjawo agenje mbafune enjawulo yaffe tukubuulira nti olemezzaamu olikola bubi ekitegeeza newomukyalo nomunatera okutuukayo jasi omukyalo oyo ebimu ku bikyannemeseza gyaliyo oyo singa twayitawo dda naye nina akantu akajja mu bwongo buli wenjagala olumba jaliya nzijukira nti yannyambako ako buli wekajja mu bwongo yoba kani yakaŋŋamba musajja kyateyambuuliriraako yali suuna beeni oyo w'embizzi yaŋŋamba buli woolwana n'omuntu nga yali akuyambyeko oba tolwana n'oyo omuntu oba olwana na Katonda nze buli wemiitinga omuntu abayo akagambo kaŋŋamba buli wemba naawe olina naye byoŋŋamba nga oyinza nga ebigambo nga 100 nze neŋŋendamu ne ka statement aka so tutulina embeera eno Jaliya wamusanga wamwakwatagana mutya? Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Katufuna twekubino ate video Jaliya Waloda ekimwe buli wenjogera ku linnya Jaliya Waloda nammwe mugugumuka bakopolo omwana yakamala ennaku 3 mu Uganda naye bulaadi Jaliya Waloda yakamala ennaku 3 zokka mu Uganda naye afuuse naye muganda wange tusula tugugumuka ekiro bakopolo abamu nabawulidde mu ttooyi ekiro kopolo kye yadduse mu ttooyi ekiro Johnny omanye ensi egugumuka lwa omwana amaze ennaku 3 zokka wano sokoleke nga kiki ennyo oli Jaliya bannange omwana Jaliya alinamu kumaanyi kiki lwakuba ekyangumiza ekimpe okuguma nti sifefeka abagugumuka kati n'abeewaabwe awaka bennyini nabo kati bagugumuka agamyuka omutezi gamyuka n'akasolo okategedde nabakubidde essimu egi nga tebamanyi namanya tebasuubira nti essimu eyo esobola okuleeta ebizibu byonna nagikubidde bulatha we mwennyini gwe yasindika okujja nga ndi ku kitanda kati ne mubuuza bye mubuuza nga tasobola nakuteebereza nti mulikodinga kuba namubuuliriza mweri embeera bulijjo gye namubuulizangamu nga mugambo wange waŋŋambye Jaliya wayogera naye ebintu ne mubikkakkanya ku nsonga za ssente ezo ate namulabye yazzeeyo mu mawulire yatabuse ssente wampa mmeka entuufu nga Jaliya mukambwe nga nakuwa $5,000,000 mukunja sirika ebintu nagasirika ne mugo kakasa wampako $1,000,000 teyanninze namubuuza birala kukukukuku. Ata, good morning. Hello. Good morning, brother. Good morning. Woli wawogananyo, can you get somewhere a bit? 1 minute. Okay. Era noise w'abantu akyavaayo. Kati wano ate soja wasize otya? Wampa sente mmeka entuufu okimanyi sisita wera yamaze naddayo mu mawulire ng'ayomba ate nga wangamba wamala n'omuwulire ekituufu. Nakuwa $5,000,000 naye ebintu biveeko. wamusanga Jaliya mukukwatagana mutya naye? Jaliya nali ku kitanda mu mwaka gwa 2021 nga ndi mulwadde ng'obulamu 5
bugenda walwalira ennyo ya kati jjukira obulwadde nali mbukoleddemu ensobi nti obulwadde bwali buswaza nga ndaba ogamba munno nti obusigo ebitundu by'ekyama mwana abasajja banyiga nnyo nga ndaba kiswaza kati mu kulaba nga nswala nagenda okwewaayo njogere nga ttaano obulamu bugenda nateeka akavidiyo ku TikTok awo Jaliya n'asindika nenfuna abazira kisaba nkwatirako Jaliya mwe yasindikira ba brother be yabakulembera bamuyita Atasoja mba ndi awo nankubira nanga mukunja ng'olabye n'obukuluma oliwa nti ndi mu ddwaliro bweriti tuli Makindye ne balinnya ne bajja ne basaba zisikaani ne bakebera buli kimu ne bantukako n'embeera ne bagiraba ne bagaa tubadde tuzze kakasa kati katuddeyo twogere ne Jaliya by that time Jaliya nga simuwulirangako era simumanyi bwe baddayo bayitawo ennaku nga 3 ne bakomawo ne bandeetera ssente miliyoni 3 naye bo bapositinga ne bagamba mu kupositinga bagamba tugenda kiriyalinga bbiru z'eddwaliro zonna ate mukunja n'obulamu bw'obusike tumukwasizengako era ne neebaza ne kati like nalabanga ebitasoboka omuntu gw'otamanyi si muganda we si sisitawe si kinajja okutaasa mu mbeera bwetyo ne mbagamba Jaliya nga nkoledde ekyamagero kankole vidiyo mwebaze sente zo zagirako amateeka etteeka erisooka tokkirizibwa kukola vidiyo kugipositinga nti omwebaza ne mbabuuza lwaki ne baŋŋamba ono muntu wa Katonda bw'aba ayambye tayagala kwatuukiriza bw'aba ayambye teyeerabisa mu kamera bannyonnyola bingi ne baŋŋamba alina mbu neemulaga abadde nga agendayo n'asanga abalwadde bonna abaliyo n'akiriyalinga bbiiru naye ye ne bambuuza wali omulabyeko awantu wonna mu mawulire nti nedda ne baŋŋamba tomwebaza kati mukadde ako saasooka tegeera lwaki bankugira omwebaza nakitegeera luvannyuma nti baali batya nti mu kavidiyo ke nnyinza okukola nga neebaza nnyinza okwogera omuwendo gwa ssente ze bampadde ennamba yeeye wali togirina nagibasaba ne baŋŋamba tekikwetaagisa gifuna ffe twamuwadde eyiyo era yajja kukubira wanaaba akwetaaze byonna bye weetaaga yogera naffe nenjagala olemerakawo bannange nga nkoledde ekyamagero nandimwebaziza we balaba nnemeddeko bakwata essimu yaabwe omulenzi oyo Atasoja yasaba omuwala gwe nategeera oluvannyuma nti girlfriend we bamuyita Vivian n'amusaba essimu naŋŋamba kati byoyagala ogamba Jaliya byogere wano nembyogera ne baŋŋamba just musabire Katonda toyogera bingi be bampa n'ebyokwogera nembyogera nga bijjudde Katonda mwereere ne bagenda wayita wiiki yalinga emu tuba tuli awo ku mikutu intaneti nga Jaliya avuddeyo bannange ofanga toyambye Munnayuganda Abannayuganda bantu babi nnyo waliwo ekivubuka bakiyita Mukunja kyajja wano ku intaneti nga kikaaba nga kifa nga kiri bubi nenkiyamba naye yadde ka thank you bannange Omunnayuganda tayambika nkwatiddewo essimu nkubidde Atasoja ne mugamba waaye ate omukulu nga ndaba atabuse nagamba Mukunja ebyo tugenda bitereeza konze soke we nava ku ssimu ya Atasoja nakwatirawo nasabirawo eyange nenkola akavidiyo nenkateekayo nga ŋŋamba nga neebaza Jaliya nga munnyonnyola n'ensonga lwaki mbadde ebbanga eryo lyonna nali simwebazanga ngenda oteekayo akavidiyo nga nze simanyi nti gyawunyewunye dda nkateeka ku TikTok ng'eri ewaaba Jaliya mu baganda ba Jaliya gyabawunyiddewunyidde dda akavidiyo kali tekannawezayo ddakiika 5 nga bankubidde Atasoja mwenyini ye yankubira ekiraga nti yali already following everything naŋŋamba Mukunja kavidiyo kawateekayo kaali kagamba katya kaali kagamba nti mukwano nayagala Jaliya nasimanyi buli kye wankolera era nayagala okwebaza naye abaleeta ssente bennyini baganda bo
baŋŋaana ne mugamba olaba mbadde neebaza mpadde omutwalo nempositinga ne mwebaza ate gwe yampa miliyoni 3 ng'osuubiza n'okunyamba n'ebirala akavidiyo kali tekanaweza dakiika 5 nga baganda ba Jaliya baakalabye edda bankubira essimu bambuza Jaliya omumanyi wali obaddeko ku kitanda abantu bajja nga ba Yesu bakuyanjulidde ne bakulaga andaze tusabira wa nabbi Kakande era ffe gwe tukkiririzaamu naye ffe tetuzze kukyusa nti tukukakodde biki ffe just naye bambuza gwe Jaliya omumanyi osobola osasaayo vidiyo eyo konze banaye videos mbadde simenti nkozese gisaseeyo mangu oddemu onkubire yankubira ng'eno essimu alaga tu ayogerera kweno naye ng'eno owulira byenjogedde nali mufiya ndi ku kitanda bino byeyogera okakasa kati ki kyenyinza okulimba kuba benjogerako balamu weebali singa babadde baafa wandigambye ayogera ku bafu kati njogera ku balamu era byenjogera mbisirikidde emyaka emeka nagumira okuvumibwa okwa buli langi nze nensalawo mbe backbone mbe sacrifice mbe saddaaka ya famire ya Jaliya Waloda nayitibwa omufere nayitibwa omubbi nayitibwa biki bingi byagetebwa nga buli ekyogerwa nze neetonda bwetonzi kubanga nali ku instructions z'abaganda ba Jaliya byensirikidde emyaka 3 SB4 nawe osobola obutabitereka ku mutima n'oguma ovumibwe kakati nensasaayo akavidiyo ata sojja nankubira nampa instruction naŋŋamba Jaliya tebamwanukula gwe woba oyagala kola vidiyo weetonde bwetonzi gamba ya musori toyogera kirala kyonna gamba ya musori olwo semono gye yakubira vidiyo mangu n'ogijjayo vidiyo nenjijjayo era nga neewuunya vidiyo eba etya nga tennaweza na dakiika 5 nga kitegeeza eri byali byatabuse dda kakati ne tubeerawo awo eyo yonna wiiki ng'omuliro gwaka ng'ekivumo kiri ku intaneti nze boyi banvuma buli ne bye nnali siwulirangako byonna baabinvuma nga ndi awo wansi kati ng'abawiba motivating speaker abawabuzi b'oku intaneti nga baŋŋamba mukunja sirika ng'era nakati bwe babadde baŋŋamba mukunja sirika asirise teyejjusa nsirike ng'omukyala buli waalinnyo ennyonyi n'ava mu Amerika n'adda e Uganda atuukira ku mukunja sirika era bwe batyo bwe baŋŋambanga oli mulwadde sirika omukyala n'arapinga n'ayogera kino n'ayogera kiri waayite mu bbiri ng'endola bagasseemu ebirala omukazi ng'ebigambo byonna bye boogera obirabira ddala baleeta embuyaga etabuse naye ngeri ku ggwe ono yaŋŋambanga kimu bano baŋŋamba kimu tobaako kyoyogera sirika woba oyagala emirembe kati nali mufiya y'okuba ndi mu ddwaliro basobola okunkola kyonna kye baagadde ne ŋŋamba kansirike olwo vidiyo no gye wajjayo yali tanaba kugiraba ate kuba yali tannagiraba kati nze we nalaba bitabuse nnyo ne ŋŋamba bwemba nafuna miliyoni 3 yadde embeera ekyali mbi nsobola otetenkanya nenfuna akasente nkubye essimu mu kyalo ngikubidde muzeeyi nzeeyiwo nali naakate naye nali nakamuwa nemugamba taata nno ŋŋenda kufa obulamu bugenda tunda akataako mpeereza sente ebisigadde njabbe kunnyonnyola ne bakatunda ne bampa sente nengatiriza nempeza miliyoni 1.5 nenkubira brother wa Jaliya Waloda nalinnya boda okuva e Makindye nga bwagenda ndagirira natuuka gye babeera omanyi Bangalo mama wa Jaliya kalina gye yazimbira maama we oba myaliiro nga 12 eringa olaba ebyo akedi eziri e Kampala mu town eyo wansi eriyo n'amazzi mbalama teri n'abantu teri banaku we twatuuka ata sojja najja ebweru n'ambulifingamu nga sinayingira mu kikomera olwo wano omukubidde nga mulamu aki baga sente zaffe zituddize musaba mu miitinga netondera Jaliya kuba nze nali sirina namba ya Jaliya nga bo be baagisigaza
kati nga musaba ntuuka awaka ewaabwe oba ye mu meeting yakubira ejjaaliya like era kwe kwata ssente eyo miliyoni emu n'ekitundu naye ngaawe ziba ssente yezitabudde omukyalo ono kamuddize ssente ze era nazzaayo ako ke nali nfunye bwe natuuka amala okumbulifingamu yaŋŋamba otuuka munda mu kikomera toyogera bigambo bingi fukamira wansi owanike emikono weetonde tonnyonnyola ngolo weetondera ani jali ewaka yaliyo teyaliyo nga bankwata ku buvidiyo era nenyingira mu kikomera balinamu embwa enzungu nnyingi awo tima ne guŋŋamba oba bagenda kumpa mbwa zino zindye naye mukama wa buyinza era sisobola bawaayiriza tebannumisa ku mbwa akannumamu nali mu mbeera nga nava eno omanyi nga oli mulwadde we bakwogerera intaneti ekuvuma kayala kaali kannuma naye ati kayatika emimwa naggwawo omuwala awe yagenda mu nnyumba eyo mu kalina n'aleeta ekinankani ky'amata ekibakuli ekinene neŋŋamba oba bagandeetedde nagenda olaba agawambwa ŋŋamba kasita ekyandeese si kunywa mata nenkola ekyandeese nempanika emikono n'ofukamira nenfukamira nga Yesu ku musaalaba ne bandikodinga obuvidiyo kuba yali ambulidde ebyokwogera nga tuli bweru wa kikomera njogera ne Jaliya nsaba ekisonyiwo yaŋŋamba gambayo nti Jaliya twakulimba ne mugamba naye namulimba ki naŋŋamba mukunja tozze kuwoza woba ozze kuwoza ddayo SB4 tukole nnyo ssente Allah tuwe ku ssente kyolaba mwana nnaku zino neebaka kitono kale Allah ne woba totuwadde ssente mu mafamire gaffe ffenna tuteeremu omuntu oyo omu nga we tuba tufunye ebizibu omuntu oyo asobola otununula nga tetukubidde tetuyise bantu b'ebbali Jaliya yanyamba naye bannange munnange nyinyonyola ebigabo byonna neetonda kuba yaŋŋamba gwe mugambe ensonyiwa nakusobya naye nga ne byennasobya nno sibimanyi kumbe yakimanyi eri nti sente babasindikira sente nyingi ewange tezaatuuka era okumanya yali akimanyi mu kukwata miliyoni emu ekitundu gye twagenda nayo nenjiwa maama wa Jaliya Waloda ekyo tebakikwata mu kamera mama yewamusangayo maama yaliyo mukyala mweru munene mumpimpi bwati olwo omuwa ssente zino omugamba otya mugamba maama Jaliya ayomba kunyamba mbu yampa ssente ne sisiima naye nfunyeeyo okwo mbadde nsaba zino zisigale bweba mukama nsaasidde n'empona ngenda yiiya nnyo bw'aba nga balansi gwayagala era naye maama mmuleete nsaba kisonyiwo kuba atasoja babrava boono nga bo baŋŋamba kimu toyogera bigambo bingi gwe gamba nsaba kisonyiwo kati kumbe Jaliya baali basukumye ekigambo nga bagamba mbundi mufere siri mulwadde twakola diiru kumubbako ssente nabo agamba nze nagikola kati ate ssente nazisindikira ate baganda be kati ate baganda be beyawe miliyoni zagambe 17 ate bampa 3 kati ate 17 azogedde lwe yakomyewo guno we yakomawo muguli yayogera miliyoni 10 kati simanyi oba buli lwali nnyo ennyonyi nadda sibitegeera bulungi neze byonna by that time nabigumira kati wembigumira awo sente nenzirekera mama ye yazikwata mama yagamba atya teyayogera bigambo birala nga na munyiivu yali munyiivu naye nazimuwa nenfukamira neneetonda wagenda wekka nagenda ne Bulina neŋŋenda ne Jeff bakyali balamu nabo boogera Bulina no wa TikTok Bulina ka baby kange nina ka baby kange bakayita wazali seza wazala da abaana tokkirira nnyo eyo
kubaka kati laba n'abantu bagenda kunnuwa n'abannemererwe kati mukumala okunnemererwa nze mmanyi we baba batagetinga buli kakodyo ke baagala okozesa okulwana kati nange mbulina nti SB4 wemba nkwetaaga okaabe ku maziga wonnemererwa okkaabya nsobola okuyita eno toyanikanga nnyo baana bo mu kamera nnyo kisusse abalabe we batulemererwa adda ku baana kuba kimanyi waakaabya omwana SB4 olina okkaaba oyagala tokola ki zabangamba nti sizaalangako era n'abalongo mbu tebaliiyo kati bino bye tulimu nno bya ddala ttaano tulimu bw'abanga luno zino entalo ze tulimu bw'abanga ne Katonda yakwata sitaani n'amusuula eno kitegeeza tuli mu lutalo lwalaali okategedde kakati ebyo we bivaawo tuvuddeyo sente tuzimuwadde tukomawo we twakomawo waayita ndowooza wiiki ng'emu gyali yawaloda n'alinnya ennyonyi n'akomawo ku butaka e Uganda taata bino bye tusattira kati biwero abo babbuluno tebannasattira ffe twasattira bali ku kyejo cacacaca gyali yatuuka ebiseera ebyo nga TV ezifuga wano e Uganda NBS n'emukyaza twali ku TV tuli mu ddwaliro awo gyali yabamuwa obudde buwanvumuuko obusukka ku bw'abantu abalala yakozesako eddakiika ntono nnyo ku TV awo n'alanga ebizigo bye ebisala embuto n'obujaani mbw'obooza mu kataago simibooza ne mu utilitary semination awo bwe yamaliriza obujaani n'ebizigo n'atandika mu kunja gyali wali oyonoonyeeko omuntu ng'olinga gwe atayonoonangako kale ng'olinga nti gw'oyonoona teyeetonze gyali yanagamba by that time yagamba yampa miliyoni 10 n'ayogera ebigambo biyitirivu bwe yamaliriza era wakati nga ndaba natunula TV nga amaziga gampitamu nenkubira ata soja nga nkaaba nengamba ata muli awo ku NBS sobola olinnya wano akaboda nenjijja nenfukamira newe bitaba bya kamera nfukamire gyali yandabeko wenfaanana gyali yabwanandabako wenfaanana ayinza olowooza ebifaananyi biri yali editi ne bwana antunulako ddala nga gyali yamulokole gyali yajja kunsonyiwa nga kyenwana gyali yandabeko ata soja yangamba mukunja gyali y'omumanyi mukunja twakugamba tutya ojja kwereetera ebizibu nze ngezaako eno kulwanirako naye gwe tomanyi ojja kwereetera ebizibu awo nanga simanyi lwaki abayaaye baŋŋaana okusinkana sisita waabwe kumba abayaaye bakuba dda ssente za sisita waabwe puresha gyendiko nabo gye bakola ki era we yava ku NBS nadda ewaabwe nenkubira NBS aba NBS nembagamba mbadde nsabanga gyali yawe mumuwadde omukisa nannyonnyola nange mumpeeyo akakisa kuba ne mu kooti newoba wasse muntu bakuweera omukisa n'obaako kyoyogera kyokka nga wamusse lwaki tebagamba lumu ayambuke ku kalabba kati TV nagisaba nange bandeete TV yagaana nenfunayo nembalemerako wayita nga wayise wiiki endala nga nnamba awo nenkubira kyali wange ng'ali mundeyo mu production nemugana naye lwaki temumpa akakisa kuba kati oli ensi yamuwulira baŋŋamba kyali yaŋŋamba naye amukunja tojja sobola sasula ssente gyali yaze yasasudde wano n'ekirala yagamba tayagala mulaba mukamwa naye kale bw'oba osobola ozisasula jangu awo we nakoma ate natawana n'olamuzi osobola olamuza n'ejjaliya oliko ekikyamu ku mutwe olamuze n'ejjaliya mujjaliya mumulaba wano jjaliya alina ssente munnange neŋŋamba era we natandikira olowooza ku ggulu neŋŋamba mukama singa ayamba bino bye batugamba nti mu ggulu eriyo jajimenti-dde ebyaddala n'ebaayo awo nasaba nnyo eggulu libeeyo ettuufu ng'era njagala tufe mangu twambuke omusango ogwo bagulamule mu maaso ga Katonda kuba nalaba nga ku nsi gunsinze ensi emaze okunjajinga omanyi buli we bakujajinga n'osibwa emikono n'omumwa gwe ne bakwogerako naye ng'ate gwe boogerako tofuna mukisa ate gwe kujja
TV kyekyo kye yankola ebyo ne tubireka buli omu nanjajinga ne malawe ebbanga nga maze n'owona namala ebbanga eriwera kumpi almost mwaka nganze obulamu obwange ku bwongo kwagendako kiri nti Jaliya ye Katonda wange nga mbeerawo buli kadde kuba masimu nenkubira maama we nenkubira kwata soja netukubira ku oyo girlfriend wata soja panange mumpeeyo omukisa njije neetonde omulundi ogwasembayo we nabaviirako nakubira maama wa ng'essimu yange takyagikwata maama wa yatuukanga n'okumblockinga yamblockinga maama wa Jaliya Walod kati nenfuna essimu gyatamanyi nemukubira n'agikwata nga wayise ebbanga neŋŋamba kati baleka baakakkana nemugamba mami nkulamusizaako mukama yeebazibwe naŋŋamba Yesu yeebazibwe nambuuza ani ono nemugamba mami nsaba kwetonda nambuuza ani ono nemugamba mami yenze omukunji atasera ebigambo omukyalo oyo omulokole bye yanziramu mpaka nakati yadde nga wennasirikira bino emyaka 3 na bino kanjira nnyongero bisirikira kuba we naabyogera n'abali mu kyaki bayinza ovaayo kati olw'okukuuma abali mu kyaki basigaye nga bakkiriza nti kuba omanyi nti waliwo abajja mu kyaki ng'agumidde kwesi bifo ebyamagero Yesu bye yakukolera n'ojja nga naawe ogumira kwesi bifo kuba Katonda tetumulabangako kati weebimu we naabyogera abaagumira ku mukyalo oyo omulokole bayinza okuvaayo ate nemba nga nze nkyakalanya kyaki sagala nkyankalanye kyaki kati ekyo nakyo byali birungi byali bibi omukazi yaŋŋamba ebigambo 5 ng'oyinza okugamba natta omuntu nga mu era awo nafunira confidensing neŋŋamba bano abantu kambaveeko kantandika obulamu obupya nenfukamira mu kayumba mu kazigo neŋŋamba Mukama Katonda saasobya netutandika life empya nenyimba awo obuyimba bwange bampalanira ipsi zange nenjawo nga nkuba obuyimba bwange nagenda olaba abantu bampagidde nagenda olaba obulamu butambula ola tugira ola ekintu neŋŋamba ofunye shiba awo tugiragira kati webitambula nga payini eri Jaliya gye bampisaamu yonna ku bwonge ekyaliko ng'egira nedda kati ntuuka ndaba shiba King Shiba mulaba ayitawo ku kkubo we nakoleranga ntunda obulabirwamu oluusi ayitawo yeeyambudde abantu bajjayo kamera ne bamukwata ne bamusekerera kati nga buli wendaba omuntu abonaabona nga payini yange eddayo ku Jaliya ne bye nayitamu nga ndi mulwadde era nyinza okugamba nze ebintu ebimu okuba ne Shiba oyo buli wenjijukira obulumi bwe nene werudda ate weebaza Katonda nti ate singa tebannumya bwe bati ate sandibadde yensonga lwaki nze ondaba n'oyo King Shiba nze nsobola okuwa kubanga gwe nsobola okulimba n'oyo nsobola omulimba n'abatulaba ne mbalimba ensi yonna nenjirimba naye Katonda asobola kola ki kumulimba King Shiba alina poloti ku Kampala kuno maama wa Shiba alina poloti gwe wantwala maama fina na pasenti nze sirina poloti ebyo bibaawo fe otozimbidde abantu amayumba tupange ate ya Shiba oba eya maama we nsobola otwalako emu era neetaba amanya naye buli wenjijukira ebyampisibwamu mu bulwadde bwange neewala obiyisa Shiba mu lw'obulwadde bwalimu kale kanfe nga ndi munaku ndi mu mativu kubanga singa muyisa mu kye bampisaamu kitegeeza nange sirina njawulo ku ebyo bye nakola ki bye nayitamu kyova olaba oli ne wanvuma ngamba isoke tugende mu maaso kakati bwe tuvuga awo obulamu waliwo enkugambye we yava ku NBS n'addayo yali nyenyonyera n'addayo mu Amerika kakati tubaddewo emyaka gino gyonna nga we tuli okwasaganya bino yazzeemu n'alinnya ennyonyi neemukomyawo mu Uganda olwatuuse Uganda we yakoma we yatandikidde era kuggwe era yaggukidde ku mukunja mubbi yanfera bwati ne bwati okufaanaganako nga ku mulundi ogwasooka we gwali strategy ye tekyuka luli yakozesa TV n'amala okunyonoona n'alekawo omusimbi TV ereme okunkyaza
ne ku luno we yakyadde ku interview ya muganda wange muyita muganda wange kuba ebitugatta bingi Alan Cruz ye yandeetera na iPhone Spice gye yangulira era yankubira simu enamba yange agirina gyali yawaloda we yamaze okuva ku interview ya Alan ebbanga lyonna tubaddewo nga wabaawo omuntu nanjogerako ku channel ya Alan oba kituufu oba kikyamu oba kirungi oba kibi Alan yankubira mukunja oliwa waliwo omuntu akwogeddeko bw'ati naye jankuwe naawe platform otuule naawe owo side yo ku mulundi guno gyali yawe yayingiddeewo enamba yange ndowooza mu ssimu ya Alan oba yeesasizzaamu wamukubiddeko Alan mukubire mugambe ki olwedde yamaze okukola byakoze ne bateekayo abatematema ne batemamu ne bateeka ku mitimbagano emirala TikTok, Facebook ensi neddamu n'envume kubanga mu interview ya gyali yawaludda yonna era akange ke kasinze okutambula this week. So olowooza buzibu ki era tanaba kutegeera kituufu kyeki? Obuzibu obusooka yabadde alowooza nti tukyali wali eri ku mirembe gya TV. Yes, tukyagiriko naye wayingirawo n'ebya TikTok. Bw'omala okunyonoona sayidi eri nange seetaaga kujja sayidi awo bamaze oteeka ssente nnyingi nze ninawe nsobola oyita nange neneeyogerako kati olaba kolo gye nakubidde kankulage okumanya TikTok bannaye yaleeta TikTok olaba essimu gye nakubidde muganda wa Jali Yawaloda n'agamba yampa $5,000,000 ng'ate Jali yagamba 17 nabadde nkyamukazi akaza nanjijjako ku mirembe gy'ama TV ng'eyo kolo olina gitwalira TV ogigambe bannange biibino muganda we mwenyini yawadde obujulizi ebyo TV tebizannya okategedde kaakati ku mulembe guno kyova olaba ye yakomyewo ng'amanyi tebinnakyuka kumbe ebintu byakyuka wali twaddukawo dda. Kati olowooza obubaka bwe yabufunye n'amanya ekituufu gwe mukulowooza okukola? Jaliya obubaka bwatuuse yensonga lwaki akawunti ye yagitadde mu private ya TikTok. Bwatuuse akayiso katuuse nti kaddozi kabadde kakambwemuuko ekyo ekyatuusewo kye bayita omugagga okusesema entula kuba abantu bamanyi abagagga tebalya ntula anti abantu bamanyi omugagga bagamba ekiwemula omugagga kusesema naye nze nganze mu kulaba okwange Jali talina buzibu wabula naye ndoza teyafuna chance kumanya kituufu kyekiruwa anti kati ensonga eri bweti waliwo akawaayiro wensobola oyita onnenyamuuko sisita Jaliya ensonga naye nabikutte little bit professionaling nti nze omu ku bantu abatera oba violent ku TikTok okwo nti nsobola okuvuma ekinjijidde naye Jaliya sinnamuvumako kivumu era tomuvuma wabula mulaga bulazi ebyaliwo nti ekisooka Jaliya yafunye okutya mu mutima gwe nti ekitiibwa ebbanga lyamaze nga nyonoona yeewuunyiza nnyo tiwasirika nti mukunja omuyaaye omwana w'omuggeto asiba ebiviiri anywa kino na kino asobola otereka ekyo ekyama ku mutima emyaka egyo anti era waliwo possibility okubanga bamugamba nti mukunja asala kigambo anti kati wano kweno koola ekigambo kyaweddewo twandibadde bino ebirala tubyogera nga tekuli koolo ya muganda we ekoolo gye nakubidde atasooja yamazeewo buli kimu eyo ye yaleetedde Jaliya okuddira akawunti yegende mu private nze kyendowooza nolowooza essaawa eno akasirikiro bayinza oba bali kutegula bonna kugenda mu America nze kyendina okulowoozaamu kubanga ekisooka yali tasobola asuubira nti nsobola osirika egyo emyaka nenvumibwa nenkolebwa ntya nenjolongebwa naye nensigala nga nsirisa kubanga nze oyo muganda we yaleeta ssente by the way oyo guy ali humbled nnyo ali disciplined nnyo yankwatanga bulungi kakati nze we yaleeta ezo ssente yadde nali nfunye $3,000,000 ate era nali sisobola vaayo kugamba
mbu yampa bu miliyoni 3 bwokka nze nali mumativu kuba nazo nali sikola ki tozirina oba baali bamuwadde 10 oba bimeka kukolo yagambye 5 ate nga afuna 3 kukolo yagambye 5 kati nadde nkyamubuuza mujjukize nanjijjako kati 5 zagamba yesi yajja nga ndi ku katanda bwendi n'atuula awo wendi kuba bajjanga nga bafulumyamu abantu n'abasawo nga babafulumya n'abasawo babafulumyanga yazijjayo bando ng'oziraba n'asooka toolako bando 2 n'aziwa samanya nti zaali oba miliyoni 2 n'aziwa gwe nazudde eyali girlfriend we by then nze nadde nkebera nga ndaba beekuba n'embaga nga ye gyali yali eri munyiivu agamba mukunja yalya sente zange kumbe sente ze baganda be bazikubamu mbaga kakati gyaliya bwe tutuukawo wetugambira nti tunenyaani oba tulekaani gyali yalinaawo okunenyezebwa naye ate famire enenyezebwa nnyo gyaliya yeesiga nnyo famire okitegeera kakati gyaliya olutalo lwe yabadde atandise mbw alwana kumala bafere mu ggwanga tandika gundi yankola ati gundi kuba nze natuuse nensooka nenzikiriza neŋŋamba naye kale nze bwe mba ndi mufere nga namufera kati ate kano akaana ka tiktok ka pressure akakaveeruzira ko kamukola ki waliwo omwana omulala gwe baawa obujaani atwala atunde bambi oba obujaani obumu n'atabuzza oyo obulamu bwe baabukomya neŋŋamba ate oyo yabakola ki waliwo abo abantu obalaba balaba obaweemu ku budde nzolaba bino lwaki mbibagamba with all this confidence ring nze ndigumira ku kigambo eki balina kakanda alaba n'ebyaliwo nga naye mwennyini kakanda etannazaalibwa kakanda atulamule kompyuta zijja kulwa okitegedde era sibimuyingizaamu nti mbimuteekamu bo ne mu kujja batandikirawo obinyinyonnyola kati nagumidde nange kuwamaanyi waabwe gwe bakozesa okulwana kati mukomya ogambe nti oliba olwamu babukomya batya mu ngeri ki sagala banga abakuba ennyo sagala mbe nga ali mu lutalo nabo kyovula sagala basimasima nnyo sometimes abantu tubulwa obwogerero gandi awe wamaanyi oyo womugambako kino omuntu n'ofuna fiye eyo tulabye abantu bangi abakaaba tulabye abantu abangi abafirwako ebyabwe naye nti oyo womugambako munnange so naffe twagala kwetegekera nti tuyinza okukukyaza wano tena tufuuka olutalo anti olaba mu ntalo ezo era waliwo kiri ekigambo kyetwerabira nti bo siye bakatonda kati ekyo buliwo okijjukiranga omulabe tomutyanga nnyo okategedde awo okunenyeza gyaliya wali wa mirundi 2 nze nga muganda ewensobola omunenyeza awasooka newe tusooka ne tukkiriza nti gyaliya kale kansooke nzikirize nti oba nali namubba naye wemba namubba sivumangako gyaliya 3 years mba ku maviivi nenfukamira neneetonda kati nga gyaliya omwana wa katonda katonda gwakoledde ku byamagero n'akusitula ng'ogamba wali mu nfuufu sinziira awo nsonyiwe awo gyaliya omulokole yagaana waalema awookubiri era gyaliya wosobola omunenyeza gyaliya yabadde yeewaako obujulizi ku interview n'agamba nze embeera yatabuka neŋŋenda nentandika okwetunda byenjogera biva mu kamwa ke oba oyagala ŋŋamba nkuwe vidiyo sinze nze kagirina n'abatulaba yagambye embeera yatabuka yagambye yakolako yayogedde emirimu mingi n'agamba neetunda nako yagambye kyataakola kunywa bidagala bintu bitamiiza tamiiza ebyo anti yeyeeyogereddeyo singa nze nkireese teyakyogeredde mukama yakyogedde ku eya pointi yange si yakulitisayizinga ekyo pointi yange eri nti nga naawe ensi we yakunyigako n'otuuka n'okukola ekituuka awo kale naye wandisinzidde awo mukama nga bwe yakusitula n'omanya nti kale oba waliwo ebyasoba twali naffe tugatta so kwasibi family tugusa ensonga kakati ensonga zo ndowooza ekituufu yakitegedde bulijja kulinako olusungu oba n'obukyayi nga tamanyi kituufu
kati muweereze y'obubaka byonti kituufu yakitegedde bakuseba akatambaala naye nebamusiba akatambaala tuyite ku SB4 media wano oweerezeyo ku Jaaliya obubaka obubaka bwempeereza Jaaliya Walodda ayongere osinza Katonda oyo gwasinza kuba yamuyambye nnyo okumuwonya ensobi endala z'abadde agenda ogenda mu maaso ng'akola kubanga bw'abanga ze agugulana n'abantu ab'enjawulo nti bafere kino kyamulaze nti abafere baayita abafere bali mu nju ye abasookerwako bangi tufa nga tetutegedde nti omulabe weebaka naye mu buliri gwe ng'ogamba abalabe babeera eri ebyana bya gundi ebyo ababbi babeera eri kumba ababbi basookera wano ekyo Mukama yamuwadde yadde kyajjidde mukadde akazibu ennyo nti kya famire efaanana bwetyo olabika nti ate ye gye kyavudde naye Mukama oluusi ebyo abituyisaamu awanyiga osobola oyiga akokubiri Jaaliya yafuuse ekyokuyigirako eri abagagga abalala bangi kuba Jaaliya alina ssaako y'abagagga abamufolowinga n'abamulabirako kyawadde abagagga ekyokuyiga nti Mukama waakusitulanga n'ogula Range Rover SB4 n'oba ng'oyita oba ku bbala awo omwana n'akunyakulako essaawa tova mu Range Rover kukuba mwana abbi essaawa kuba omwana ono mukwerwa nakagenda kasuka ejjinja Hello, I am for the speaking English tano mpola mpola nti bw'ogezaako ofulume mu Range Rover Katonda gye yakuwa ojja olwanagane n'omwana akubbyeko essaawa omwana mukwerwana kajja kasuka ejjinja likube Range Rover yaffe ey'endabirwamu eyiike endabirwamu ya Range Rover ya bukadde nga 5 kyokka essaawa ya mitwalo emeka. What is it for the mean? Omugagga yeerekerezaako n'ogamba n'akasemba yako okuyiga kaalina okufunamu Jaaliya yadde kajjidde mu budde buzibu nti abagagga bonna kuba akulembeza nnyo ekintu ekyo nti kirina kuyigiriza buli omuntu nti abagagga babeerawo ku lw'abaavu nkuweeyako okulabirako akamangu obitegeere mangu singa abaavu mu Uganda twekuŋŋaanya lumu ne tugaa tugivuddemu tugenze e Kenya anti ne Museveni adduka n'atuwondera okategedde abaga abeera lw'abaavu kubanga ogamba abaavu beekuŋŋaanye bave mu Uganda badde Kenya olowooza Museveni asigalamu n'abantu bameka wano anti omusanga ayingidde Kenya nga azze mukambwe n'abagamba nzize fuga abantu bange n'abeere nga bamugamba eno si babo kati bazze eno baffe. What is it for the mean? Fe abaavu abagagga batufunamu nnyo batufunamu bwe bati nti omwavu gwagula omugagga wasobola ensawo ya sukaali omwavu nze ngula kwota leero enkya nengula kiro enkya haafu kati sente zo najja nga nfunako so omugagga munne tajja kugula bukirokiro ajja genda gye basuubuza aleeta ensawo omuntu yenna wonyamba SB4 wonyamba yadde ndi munaku asembayo ebimusandyagadde byogera naye katubijjewo lumu mukunyamba mu bunaku bwange olina woofuniramu yadde oyinza obutalagaawo bantu kambi kugondezeemu tobitegedde nze ndaba mu kuyamba King Shiba gwe okimanyi nafunamu yadde nateekamu nnyo naye ofunamu nti ne testimony gye nsooka okuwa nga ntunuulira famire yaffe n'ekika kyaffe kyonna nze nasooka okulinnya ennyonyi nyinza okuba saagirinnya nti King Shiba ye yaginnenyisa naye yasembezaako omukisa ogwo kuba nyinza oba nali wagirinnyanga mu myaka gya full figure laba Shiba wagisembeza kati heta waviirayo n'akugamba mukunja walinnya ennyonyi lwa King Shiba obwongo bwa heta tebujjukira nti ne Shiba yagirinnya ku lwani kululwo. What is it for the mean? Omugagga n'omwavu waliwo wetutuuka nga buli omu ayambako munne kati ako kalina yambako Jaaliya n'abagagga abalala abalina endowooza bwe zityo nti ffenna twetaagangana nti Jaaliya wooba onkuba nveewo mukunja abe mufere afa aveewo naye ate weerabidde nti nze wonjijjawo waliwo abali akunze kituufu so bingi okuyiga tekukoma ate kibi okugaggawala nga tosoose yiga nnyo nti okola ensobi nnyingi nga towumbawumba ogambye nti akamala ennaku ssatu naye buli muntu akankana bino byoga togenda kukankana nkubira kasimu nti SB4 tobiteekayo
nze sikankanirangako ku mazima era ne webansiba luno Love Mercy lwe yansiba bajjanga buli ampitayo mu kkomera ngamba fukamira weetonde ne mbagamba sigenda kwetonda Love Mercy najja n'abasajja nga bambadde obusuuti mbu balooya bakutte obutabo nze nayimirira ne mbagamba mwe mugenda pangisa aga amasuuti mugamaleyo naye nze sijja kwetonda kozi wali okoze eki nze ensobi gye nakola nga nze ku mutima gwange gye mmanyi kumulumba ne mmukuba ekyo kikyangu ye we yatuuka ku poliisi mu kifo ky'oteekayo omusango gwe nakola yateekayo bulimba yagamba bayiwa ebizigo byange bya miliyoni 2.5 twayiwa ekikebe kyali kimu kyava mu masana ekigwa tekyayiika twalinya ku kapeti ye ne tugyonoona bajoleza akakadde kamu obamu emitwalo emeka twabba essimu ye twabba essimu ye ya miliyoni meka simu n'avaamu ne tumukuba n'avaamu kati nze we nasoma statement ye ng'ejjuddemu bulimba nze seetondera bulimba onzita nze seetonda bulimba nze sisinza sitaani naawe obadde ki onzita nkugambirawo omala budde naawe nzitiraawo nze n'abasirikale mmanyi obibagamba nze omusirikale akwata emmundu neefuula akwekigwe kasita nkulaba ng'oli mu bulimba nkugamba waludde nawo dda naawe tomala budde kwerega bikyankuba masasi kasita nkulaba gwe mukyamu ate oyagala nkusinze ku bikyamu byo nze nina emputu nina omutwe omugumu nina amawaazo just neekuma bwekuumi mbe mukaka mu mbeera eno nga tabitegeera naye mba mbitegeera kati bino byenjogedde nze nkugambye biba byatuusiza Jaliya okuteeka akawunti ye mu private akaliro kaba kasose kuba abaana bamutaaginze mweyo nga atasoja ayogera ayayeye jukira atasoja yakava mu mbaga kati jukira abako simanyi abakodomi abako n'ab'emikwano simanyi baani bonna baba internet ene eddusa ebintu ne bituuka ne wootasuubira so olowooza tawaya kutuusaako obuzibu ogaa nti bamaanyi okuntuusaako obuzibu nga butya tugambe nti omuntu okukankanya eggwanga kitegeeza aba w'amaanyi anti omuntu w'amaanyi yenna yasobola okutuusaako obuzibu nze ku nsi sikyalina kyemmanjako nnyo nze namala olinnya ennyonyi naawe nze nasooka ogirinnya mu kika kyonna kati ku nsi nkyanoonya kinyinza n'olwako ne nnyonoona ne ntuuka mu ggulu ate Katonda n'antwala mu geyeena kati bwe baba basobola okunnyanguyizaako ŋŋendere wano nga sinnayonoona nnyo byenkoze sibandabiririrako ku King Shiba oyo bamundabiririrako ne maama we ne famire yaawo nange ninayo kaddooga eyo buntu butonotono bwe baba banyambayambako nze banjijewo ngende ntandike n'obategekera ekifo nga bukyali kwasi Bifo Media tugusa ensonga za Mukunja ne Jaliya Wawuda oziwulidde tusente mazima yerere gotugambye andi omuntu ali eyo awakanya ebigambo bya Mukunja platform yaffe nzigule sobola okujja nayo tukuwa platform n'otubuulira naye ffe kyetukola nti bwe tukuggyako tumanye ne tukuleeta ng'otudde wano ne Mukunja ng'atudde wano nemujjukiza so tetwagala kugamba nate ono yagambye kino ono yagambye kino nedda twagala ekyaffe tukikole nti kiba kyetagala kukuleeta nga ne Mukunja waali ye Mukunja afuuka muganda wange mukwera okubizinga ng'ajangu nange neewuunya lwaki bwe bamala okwogera ate tebakkiriza nze njogere so byebyo embeera Mukunja gyayitamu kyemanyi nawe gy'oli ennaku ndaba Bruno Kenga asatira naye Bruno K abadde ne sikini enyirira nalabye atandise n'okufuna embalabe mu nnaku 3 bane Bruno K otya nnaku 3 Bruno yenna yatandise oyiwa ebintu ebitategeerekeka tugusa ensonga ziwa and Sons batuteekamu akasente genda awo ku mukwana akedi wefiire Kalonda yenna owa Beddings abana banaffe Tamale and Sons basanga wana tete opposite Shero genda wefiireyo bagula n'okutunda ebintu ebiwaka ebikozeko nga bikyali mu mbeera nnungi batuukirire gwayagala okugula naye gwayagala okutunda ebibyo batuukirire tubadde ne Mukunja atasera tujja kudda mu kitundu kyaffe ekinajja in case wetunaabafunayo ku saidi eri omuntu abokanye Mukunja yayogedde nga tumuleeta ne Mukunja nga waali soka zino ziggwe tuyige mu programu eno ofunye kyakweyiga ki nze nganze tuyige okusonyiwa omuntu asobola okukola ekibi
mtu n'omusonyiwa yabaza nnyo amafina mukwano gwange yafuuka maama wange nti mwebaza bingi byemuyigiddeko bingi byampawuddemu nti edda twalinanga emitima omuntu kakunyiiza n'omunyiigira n'omusa naye kati agamba ebyo tebirina kye bikwongerako bireko byesonyiwa obulamu bugende mu maaso sijja kulima mukunja waliwo abantu abatukoze ebikyamu waliwo abantu abatukoze ebibi yenda omusanga ku papazi n'omubuuzaako naye nakubuuzaako nemuseka ng'olaba n'okumuwalana okwanda tekirina kyo kyongerako naye nga tuyige okusonyiwa aye tuyige okubeera ab'amazima ensajja twanguyira n'olamu bajja kutunyumira nze muzukulu wa Kabajja SB Media tugusa ensonga mbere bulungi mweraba nga bulijjo Tamale and Sons Business Solutions Natete feba no ddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikozeeko n'ebipya beeyirayisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze tutuukirire otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Shell songa mu abava ejjinja Mbale Yiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 95 Nyamusanvu yefu aba Tamale and Sons Business Solutions. Wow, entebe zawe ziri very comfortable. Itayo ku Tamale and Sons. Yafetu kusensonga.